Butereevu kansubire nti no mwasibye bulungi yonna gye musinziira kubeera ng'ate mumpuliriza mikwano gyange mujje baleko gyonna gye mutuusako engalo mbasasirako mwenna abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mwabakozesa amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mwabafiiriddwako abantu bammwe nsaba emyoyo gy'abagenzi katonda gy'omuze mirembe agiramuze ekisagumya emitima abaka ab'enganda ssaako ate n'ab'emikwano amanyi enzo omumbejja Aisha Nassolo butereevu mba ntuuse okubeera ng'ate nkutuusako updates kyonkusaba kiri kimu esubscribe nga tekako akadde olimu okubeera ng'ate omissing out munnange yes amawulire butereevu gakyagendera ddala mu maaso n'okubeera ng'ate gatambula wano ne wali ge ga Bruno K omuyimbi oyo n'omwana we Seth Kigundu ssaako ate ne ex we Vanessa beebo nno munnange abakyali ate waneeno ne wali naye nga ekibuuzo ekyebuuzibwa oba bangi batandise okubeera ng'ate babyogera oba nga babitambuza wano ne wali nti Briella we twogerera munnange yasisinkanye dda ne Seth mbu Bruno K bw'atyo yabakwasaganyiza wabula ng'ekituufu kiri nti tetunnafunayo yadde ekifaananyi n'ekimu ekiraga nti bano abaana ababiri basisinkanye kyo tetunnakifuna yadde ng'olugambo lungi nnyo lwatandise dda okubeera ng'ate lutambula nti Bruno K bw'atyo yatutte Seth n'asisinkana ate Briella naye ng'ebyo byonna bikyali awo Bruno K yalabikiddeko ate mu interview emu bw'atyo n'aclarifyinga nti ono omukyala Vanessa si mukyala we wabula balina bubeezi mwana era n'agamba nti omukyala ono we twogerera alabika munnanga alinayo omusajja so n'asaba ba social media in-laws balekerawo okubeera ng'ate bamusibako yes balina omwana naye ebyo ebyokuwagala na munnange byo byaggwawo era bw'atyo aclarifyinze ne ku nsonga bangi ebadde ate etulumya emitwe ey'okubeera nga baali bakakoba waliwo akatambi ke twawulira nga balinga abakaka Vanessa okubeera nga bambi yejjako omwana we mbwamubawe mukazi wattu kyatakkiriziganya nako n'akamu era bw'atyo Bruno K ye n'agamba nti teri muntu yenna agenda kaka Vanessa kubeera ng'ate yejjako omwana era Bruno K bw'atyo n'ategeeza nti agenda kubeera nga atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe nga taata school fees wa omwana w'anaatandika osoma yeeyamye okubeera nga awaayo school fees z'omwana kugamba ye yeeyamye okubeera nga atuukiriza responsibilities ze nga omusajja oba nga taata ekyo nno kitegeeza nti yakkiririza ddala obuvunaanyizibwa era n'ebyavudde mu DNA yes kati munnange we twogerera yabikkiriza ekyo nno kyawadde omukyala Vanessa essanyu era naye butereevu alabikidde mu interview nnyingi nnyo nnyini ddala mukazi wattu nga musanyufu nnyo nga musanyufu nnyo nga wokiwulira olw'ebyo ebyavudde mu DNA era yategeezezza nti mu butuufu ziba kufuluma nga ziri negative oba nga ziraga nti Bruno K si ye taata w'omwana yabadde ajja kuswala nnyo eri abantu be ssaako ate n'emikwano gye era bw'atyo n'ategeeza nti bambi musanyufu nnyo olw'ebyo ebyavuddemu era ye n'asaba Bruno K kintu kimu nti munaye bakwatagane basobole okubeera ng'ate balabirira omwana ye kyekyo kyokka mukazi wattu kye yeetaaga obutambi obwo bwonna mukwano gwange ngenda kuba ate mbukulekerako mu maaso kaawo wabula ye jjajja Ichuli akyaviirayo ddala ng'agenda mu maaso n'okubeera ng'ate awaga Bruno K ayogera bino nabiri wabula ku mulundi guno olulimi lwakyuseemu kati mu kiseera kino ali ate mu kwetondera Vanessa kubanga kinajjukirwa nti jjajja Ichuli yavaayo n'ayogera ebintu bingi nnyo nga story eno efulumya nga tutegedde nti Bruno K ayinayo omwana omulenzi jjajja Ichuli yavaayo n'akomba ku erima n'agamba oyo omwana si wa Bruno K tumala genda mu DNA yayogera ebintu bingi bambi n'ayogerera omukyala ono Vanessa wabula mu kiseera kino we twogerera ali mu kwetonda munnange omuntu yenna waasobya n'ategeera ensobi ye aba yeetaaga okubeera ng'ate asonyiyibwa wabula ng'ate ye omukyala Emily Smith okuva ate wali mu ggwanga erya UK avuddeyo obubi nnyo n'akomerera jjajja Ichuli n'amugamba alekerawo okubeera ng'ate awaga Bruno K wabula mutuuze wansi ng'omusajja omukulu amubulira ekituufu kyateekeddwa okubeera ng'akola okusinga okubeera ng'ate munnange amuwaga ngenda kuba obutambi obwo bwonna mbukulekerako essaawa eno yennyini kyenkusaba mukwano gwange toseetuka subscribe nga gwate nabateekako akadde olimu okubeera ng'ate omissing out updates goodbye for now toseetuka si mukyala wange nyinamu mwana namusalamu mwana si mukyala wange naye asobola okuba sita bw'aba ayagadde erede yafuuka sita okyegira bw'aba ayagala second born omwana n'azannya yekka nedda siiza era Vanessa alina omusajja we bambi muleke kumwesibako bwe mutyo Vanessa alina omusajja we temumwesibaako gyo ntize ebbaawe ze siri bba Vanessa tulina mwana alina omusajja we okyegira sagala ate mumuttire katale nange mwagala kunzita katale
zinina just mwana na Vanessa but Vanessa is going to be she's the mother of the kid alibera mama omwana tikigenda kuchuka Bruno ata amawulire gano agali gatambula nga mwagala okujja ku mwana Vanessa era ye nga agamba ndagala tumalirize nene ensonga sistawo ayagala otwala omwana gwe oyagala otwala omwana kati DNA ezifulumene zitegeeza nti omwana wammwe temugenda mumujjako ensi kyayagala omwana kantangaze ekyo nakyo bawaayiriza sister wange yasinkana Vanessa banyumye emboozi ng'abakyala n'amunyonnyola ebizibu nti ndi mukulabirira mwana sifuna budde bukola ssente sister wange n'amugamba ayi ekyo kyangu mpa ku mwana mbeereko naye mukukuumire wali ewange wentadde n'abange ugende weeyiye bw'omala okole ki oddo kimu omwana anytime you want my home is always open ate n'ekirala kijja yamba omwana olaba ku famire ye eri ey'enkima abalabe bonna abakazini be alabe taata wange abeera wali abalabe bonna ba anti bange okitegeera nero that is exactly what happened no one suggested to take the kid by force from Vanessa okitegeera wazira ye yalaga sister wange nti kyasinga okufa okwagala is I think ebintu issue by the gym mutategeera eri bweti I think the issue is not about providing the issue is about getting the kid to the press because nekino kyonna ekintu kyenalaba ekyamukwano best friend wa Vanessa okwata ekifaananyi ky'omwana okiteeka ku mawulire ate nga Vanessa awoza atakimanyi kubanza ekyo kyamugamba omwana temumuteeka mu mawulire mu bintu nga bino mubeere naye ekisanze gwennyini gwe mugamba atafaayo kitegeera however nze ebinjogerwako byonna tebirina kye bigenda kumuvinga because I know myself I'm a responsible dad and I will still be responsible to the boy as I've been doing atuse n'essaawa y'okusoma ne fees nazo nja ziwaayo nga bwe mbadde nkola ku bya medical ne fees nja kuwaayo ne bwe nsobodde okuwaayo sente nsobole okuwaayo ze nsobola because omuntu ayinza okulowooza nti Bruno K buli mwezi buli wiiki alina otuwa emitwalo aga 5 ate nga nze sigakola nze nkuwaze enki ze mba nsobodde yes togenda mwongera mu capital kati capital wayi okola business kuba kirayika obuzibu bulya ate business ze mwalimba mbu nawaayo sente ntona nedda capital nedda kisinga kati obukulu is the welfare of the kid nze ngenda kalowoozo kiko olina eri abayimbi basitanga mmwe kuba this story is not sika abayimbi kokka kabaserebu kale no kabantu bonna abalenzi abaami I think they should be very very careful with kubanga teri agenda uliza side yo nga musajja teri first mwino okwegeneza nnyo abakyala be muzaalamu nnyo ekyo nkigamba abantu nti saawa eno kati omwana owokusatu we naaba nzewo muzaala nnero ngena muzaala muwala ng'akola amanyi obulumi bwa ssente wanga omuntu akola amanyi obulumi bwa ssente ye omuntu ajja okumanya nti nero yampadde emitwalo ga5 agasiime kati omuntu atakola tagenda zisiima bale kuwagira kayimba kananduma sajja muzaaleko ebweru kati gwe wakimazi ate ebweru nazaalawo ebweru nantuma era ategeeza ng'oli mu bufumbo nze sibanko mu bufumbo sirina muntu gwe nalimpeza mbedda ne ba girlfriend okyegiira ng'omuvubuka yenna tosuubira eddi Bruno okusetolinga kubanga ja kusetolinga bukuluma kasita mulekeraawo ebintu by'okunkubako amawulire aga samwa wakati mungobako abawala abali responsible abawala abalungi bantya baga oyo bwazaala talabirira naye nga mulimba Jjajja Ichuli okoze kinene nnyo okutusibako busimanyi ba Stingy Association abantu abakopi ne bano ba spam donor okoze kinene nnyo kweyo ensonga ekintu kyabatuddemu naye mu kifo ky'okukola ki ky'okwadvisinga muli pizenti munnaye omwana mulabirire DNA biki okedde kumusiiga kazigo. Can you believe it? Omusiga akazigo ate kakati fe tulwanirira gundi rights za mwana ze tulwanirira because of the fact nti no bote omwana teyaliyo nga they are having their fling oba their fuck session oba whatever omwana teyaliyo okitegeera naye gwe ssebo omusiza akazigo naye akazigo kobadde omusiga tekasiigika. Jjajja Ichuli kikkirize kigane female population yesinga okufuna ebizibu
be bayina zinnabaana risks by taking a lot of beating more than men. Men do get problems, don't get me wrong, don't get it twisted. I have been fighting for men's rights, especially the late Nsamba Henry. Manange, munjulire, jaja ichuli aganti, polereza bakazi bokanti, abakazi balaba konsobi, but that ain't true. Muchimanyi bulungi nti no population y'abachala nnyingi okusinga ey'abasajja. So ate be basinga okufuna ebizibu, ate be basinga okuvaayo, abasajja basirika, that is a problem. Basirika. Kati omuntu waba tafuddeyo, you won't know what's going on. Oshegera. Jajja ichuli omusajja wo ne wobanga omusiza akazigo. Acho kiganye. Kubanga at the end of the day, DNA yandigikoze immediately after the birth. Kati ze sente, lwaki wakiri tagenda ne bamulaawa. Yandigeze ne bamulaawamu wakiri. Jajja ichuli abazzukulu tebali kusonyiwa. Tebali kusonyiwa ku kintu kyokoze, ku bintu byokoze. Osobola otya okusiiga gundi mulipiza akazigo after what he done. Abasajja we bati beetaaga kwambala ovulo kubanga empale nyango okusumulula zip. Yerawe eze sente zandigeze na kwerawa. Because you don't want responsibilities. Yerawe. So no musiga akazigo. For us to tufuanira muntu because Vanessa is a girl. No, don't get it twisted. We are fighting for the rights of Seth, the little boy. As far as I remember or I checked, he's a boy, not a girl. Muchage ajaja ichuli. Gundi munoto muwaga mubulirire in a right way. Yesotinge. Yerawe. Yerawe bazadde bamalai. Ata I'm sure gundi ono mukazi siye yeka. Jaja ichuli gambo oyo mulamu naye yewumuzeeko. Why is she interfering? Mbwa atisa mbwa atwala omwana wa gundi wa Vanessa. There's a lot of single mothers out there who are looking after their kids. A little bit of help from the father, she should be fine. Oshegera. Yete taina beba muletera babajjabe, beba muletera abana bebbali. Yeke nyini azaala ina nabana. She's a woman. Let her have her own kids and look after those ones. Ababe bamulemya ali mukunonoza babande. Secondly, ajjanjabe muganda we chicha atambuze ekisiga abakazi bo endinga apo nga bafa cancer wanga balwala cancer. Omanyi some of you don't read between the lines. Naye waliwo oyo kyatambuza oyo ekikozinga cancer kwaba abakazi bazaalamu. Bamujjanjabe ekyo jajja ichuli mugambe ze sete zandigeze ku ekyo. Yejjanjabe ekisiga abakazi cancer. Ekyo. Yejjanjabe wakiri. Yerawe. Temutumalako mirembe. Don't get it twisted. We are not fighting the DNA situation. We are fighting the time frame it took that idiot to do the DNA first of all if he was suspecting the child is not his. DNA, yes, zetagisa. The time frame chirwacho obolinda, why would you take that long? Ojikola omukazi yali yakiriza da Vanessa yali yakiriza da DNA. Right actually eriyo ne banga. Wano you've helped wano ovuddeyo wano no lipira bano bamunya no lipira simanyi connect. You don't know them, they are strangers to you. Bonga wasobola bayamba atenga they are strangers. No baguliro obusuti bwebisirani obutipa. Bonga wasobola bayamba. Won't you help this helpless child? No, at least no kebera DNA no confirming, and then you start playing an active role as a father in his life. Katoloza ati no obusente bwali omu wa business bwamala ngate ne gundi ayina okuzaayo simanyi omudala gwa chapati go amuwa ngato ayina okuzaayo emitwalo mukage wiki simanyi for Briella oloza ntino obusente babu mala ire business ibegenda gwa ebe jagwa kati kole chikanga omwe capital wakili wa milioni 5 autukutie gateta zaayo ngazo nazigenda kwa Seth